Ssaabawandiisi w'omukago gw'amawanga amagatte Ban Ki-moon ayiseeyo olukuŋŋaana mu kiseera kino ng'omuwendo gw'ababundabunda gusukkiridde mu mawanga mangi ddala, ekintu ekisuubira okukosa obulamu bw'ebyenfuna by'amawanga gano. Olukuŋŋaana luno lugenda kuyindira mu ggwanga lya Turkey mu kibuga Istanbul ku mulamwa ogw'okukubira omulanga abakulembeze bonna okudduukirira ababundabunda okuba obulamu obweyagaza. Wano mu Uganda abakiise mu lukuŋŋaana luno basuubirwa okubaayo anti Uganda y'emu ku mawanga agasinze okusenza abantu ababundabunda okuva mu mawanga omuli Burundi, Sudan, DR Congo, Rwanda, Somalia ne Kenya okumalira ddala ebbanga ddene. Baluyita World Humanitarian Summit lwe lusooka mu history ya United Nations mu nsi yonna. Lugenda kubeera Turkey, lugenda kubanga lukwata ku engeri ensi zisobola okulongoosa okuimprovinga engeri zitwalamu abanoonya obubudamu. Uganda eriemu mu nsi ezo eziwaaniddwa mu ngeri zeziyisaamu abajja wano nga banoonya obubudamu. Uganda is one of the best countries to live in as a refugee. Policies za Uganda zikwata ku abanoonyi b'obubudamu ba refugees ziri progressive, abantu baziwaana kuba omuntu bw'aba nga azze wano ng'anoonya obubudamu tumutwala munansi. They have access to water, they have access to education. Our policies are progressive. Ate kye batakola kiri kimu kyokka okwesimbawo mu byobufuzi. Olukuŋŋaana luno lugenda kubaamu abakulembeze b'amawanga agatali gamu n'abakungu abawerera ddala okuva mu gavumenti ezitali zimu okwetooloola ensi yonna. Conference eno summit eno egenda okubeera Turkey. Egenda delegation ya Uganda egenda kulemberwa Right Honorable Prime Minister Dr. Ruhakana Rugunda yagenda okugiriidinga. Naye tugenda kubeerayo n'abava mu civil society ne representative from the UN United System in Uganda. Bonna bagenda okubeerayo. Lukuŋŋaana lukulu nnyo. Okufaanana ku Uganda, olukuŋŋaana luno lutegekeddwa mu ggwanga lya Butuluuki olw'ensonga nti eggwanga lino likwata ekifo kyakubiri mu kugabirira abantu ababundabunda olw'omutima omulungi gwe lirina. Mu nteekateeka eno wategekeddwawo ebikujjuko n'okusiima ekibuga Kampala ku mikolo egituumiddwa Kampala Convention. Kampala Convention yava mu lukuŋŋaana olwali wano nga lwitiddwa ensi eza African Union nga bateesa ne bakkiriziganya mu ngeri gye beetaaga okutwazaamu abanoonya obubudamu. Owulira convention zimwe ze bayitanga Geneva Convention nga buli omu agyogerako. Mu Africa Kampala Convention egi Professor Kabwejere gyayogeddeko yeesoose ku lukalu lwa Africa. Erimu engeri ensi za Africa n'ensi zonna zikirizaganyako omukulaba nti no abanoonya obubudamu batwazibwa bulungi. Uganda emanyiddwa bulungi nnyo mu kuyamba abantu ababundabunda naddala mu mawanga agatuliraanye okuli DR Congo, Rwanda, Somalia, Kenya n'amawanga amalala, ekitegeeza nti mu mawanga agali ku ssemazinga wa Africa eridde empanga mu kuyamba abantu abalina obuzibu. Abantu ab'enjawulo balagiddwa abazze batwala obukulembeze nga bava mu ggwanga Uganda olw'okuba budamya nga kuba kwe kuli Pulezidenti w'eggwanga lya Rwanda aliwo Paul Kagame mu kiseera kino ng'ono ne bajjajja be bajja kuno mu mwaka gwa 1959.